People, we are tired of sympathies. Mukwano, I'm not a simple woman. I'm a woman, I'm not a girl. Mutakaria zabantu, good life Eddie, full figure. What are you saying? What are you saying? Katika tuwe yuze, gwe wanta kudde tudduke. Gakolemera okutembeeyo obusoloze kunze. Weyazinako n'ekimansulo. Nina ne video zongo oli bwereero fucking abakazi abakulu bakoze sente. Hoda mukulimba limba abantu nti mama wo simanyi pressure zikuwa mama yo nonsense go thinking kagwe. Ya kwatene nakabasa singa wakiza no kwata ensonga nga bwe ndabagamba bumina okuzikwata. Singa okwata ensonga nga Godfather ogwe nakutwalira. In fact naye wa mu disappointing. Sisimene na Uganda kye mwagala. Kyogamba nti ndi mulalo okwogera ku manager Ntale. Yaja ne kudduka yange njijeyo kamera. Bambi Ntale alwana mu dingane business eyimiriye ye alwana kimu no business. Alwana kimu business ebeerewo. Edduka lange liriko kamera nzijeyo. Kyogamba wenjogera ku koyo Ivan manager wa Nsambya yeitalo yeita muganda we. Afana bajja matama ndi musiru. Nze nandi basanze bano bamanyi. Singa temwanonya kunkubira nandi basanzeewa. Ate muganyo kukkiriza amazima mumpayiriza. Singa temwampayiriza era bino nabyo tebyandi baddewo. Nze nabasaba kimu kusizinga fire. Nabasaba kimu kusigana na business moving on. Nabasaba kimu mukakane mwenga mwagala mawulire okamala. Mwagala okakasa. Ngaye mwagrabbinga mirembe. Ne mukola engagement ya force. Na mawulire nga mutadde wa mawulire. Ngata kyasobola gamba nti no. Ngata kyasobola gamba nti banna bino sibirimu. Ngane sereze mwabye kwa account muzikozeseza porogundi yebbe yempitirivu. Kane ka feitinga. Katambuza na bigero okuvaawo. Akana kabini ngatekala bangana ku musajja yenna. Mukafudda akakadde nnyo. Kumbe national ID omana yagikukolera recently kutambuza. Kutambuza kulinyise kunyonyi nemba tobukanga kona bannanga abantu abatusasula buli muntu koze bubinyo. Omwalo wesimanyi aliddamu okwagala. Era agendo ali mu wasakata alina ebizibu bingi. Abantu mbaletedde okwekyawa n'okutama obufumbo n'abasajja. Kiva abamu tebakyafumbira. Aba tebakyawasa. Lwa bintu module ebi. Mami apewo omuwala omufudde omusiyazi. Abantu bamukubanga omusiyazi ne mami apewo mukazi wategooza mukazi wange. Ate omukuba munne mutambuza akafaananyi kamu ng'akutte munne ku lubuto. Mukyesibeko, is it your wife? Can you imagine? Tudde mu reality. Tukozesa humanity. That is impunity. Gyogolera nabakyo kukwata mukazi wo. No mutekate ku mukazi munne. Oyimuyita mukazi wo. Bosasudde bamukubye. Nze singa abantu tebakubye simu ngandi namwe. Nandigambye bakolera moyo gwa gwanga. Bakubye nga basaba sente nga wendi. Nge simu njabo tadde ku meza bwoti olya ne bakuba. Ososegana kwata ninga kwata simu. Tukwata nimprebe mwogera nintia. Nze ntegeera mukwano. Ate siri mu level ekyanoonya mitwala milioni 5, milioni 210 tezinkozesa nsobi. Secondly mwakoze nsobi kugamba mbo nabasabye sente kiwavudde oteekayo ebintu nze nabadde mbitaddeyo nga nabitadde dda ku mitimbagano birina million views. Singa nazo nembikwata ne sibiteekayo wandibadde onkuba n'ogamba bwe namumye sente n'ebintu yabitaddeyo. Saakola bakoko olwo olunaku saakusako ku sente saga nti nze kulanga ompe sente. Najja kutaasa business nga njagala abantu mind bagize ku business. Kyovola nalanga Nsambya ne mirembe. Bino binjogeza nga atya Katonda. Nalimva na makubo gange nga maze kufuna sente empitirivu. Nga ntambule ne bajjobolesi banudi ngenda bawayidi. Nimbaga mujje munyana nga fere tulanga bintu ebyo. Fere tuli mwezo level. Negayira begayirire wayogerako nange. Nakusaba ku sente nze Jennifer. Nze nakangubi.
Oyina wosobola okulaga nti nakusaba sente. Ezaki. Muntu kyasaba omuntu milioni 10 mwezi wa 5 oba 2 mbunkulangire mbunkogerere mbumbere kusadde nga byo badde okola Good Life Aid. Good Life Aid ebintu bya mubi addawa mwezi ki nga muli mukusaagirira kubanga Good Life Aid naye muntu abadde abagala nza kimwe kyanga ku Good Life Aid Mami Gadgets bali bakuba Mami Gadgets oyo muvuka namola bako nga ayimiriddewo kikyanyagaza Good Life Aid. Good Life Aid abera aseka bintu bye abera okonga asagirira nagattagatta naseka omweditinzo mulese olowooza obulimba buwangula obulimba tebakulimba nti waliyo obulimba obuwangula toyawukananga n'amazima ku lukalu lw'ensi ojja kunoonya gwetondera akubule ogenda kunoonya gwokolagana abavubuka bayogeranga nti obajjako ebintu byabwe netuwakana netubavuma essaawa yalo emirembe okubalerekerawo okusuubula fani kyakoma mwezi ki lwamugalira mu nyumba wabeera nga tolina wadde 10 bakubanja benzi wajiwa makulayo bakuyambe bantadde ku presa watandika okujjayo fanicha w'abantu nti otundo bawe sente abantu abajja mudange babeereyo mu ndanga nabana kubazina obuntu batunda layisi ebino babikuwa n'obitu natane sene notazibawe kanawo banasitula enkundi mirembe ne wakulekerera edduuka lyonna nga weriri tosobola disobola wadde nimanya jinga wadde emyezi egi lwa nsonga ki okimanyi bulungi nti omaze ebbanga nga tusasula abakozi bo mirembe yabadde akusasulira abakozi bansabya furniture ne mirembe beddings byomwajja okundopera mu mirembe yabajjako mu mirembe abakase akutebalwa ne basayininga emmotoka zidde mu mannya gaabwe essimu yange eno erikodinga lwakubanza saagala kuta mbumbaddeko emmotoka ya box boda esombe ebintu mukimanyi mirembe yagigulanga mirembe olutalo olwaliwo okuteekako side ekigambo nsambya mwalumanya mirembe yali aganyi nga kombye kwerima era n'omukangakanga n'omutisatisa kanyama nekagamba bananda bata nekakkiriza mwawulemu side ate mwe ne mulwana mugijje mumanya ga mirembe mugize mugamu tolina kyotamanyi mirembe olwavuga ku Nuwa n'agendako ewa nnyina wamutundira mu mmotoka Alpha Moto waali bwemba nimba bakubira Alpha Moto yakubira mirembe ng'ali wa nnyina n'amugamba nze emmotoka njetaga nagiguze mirembe n'atandika okuswala nagamba agenda kundaba batya n'omugamba banaye Alpha kankuwe sente kwe namba bagimanyi banajja kukuba nga muntu mulala yagina bagisise tugenda kuswala nga n'omusala tagamenti nkutundidde mu mmotoka naye yakutundira mu mmotoka watundira mirembe mu mmotoka ng'ali ewa nnyina Alpha Moto n'omuggyako milioni 10 n'ozeewola bena ne bitunulira mirembe ko yatuuka n'okwebwerako ku ntale sente kuba n'entale yali mubaza alina furniture yawo neyeewola asasula emmotoka kumba ate ogenze mwani ono simanyi kabicho ogyeyo benzi naye esigaddeko amabanja era kiyingidde mirembe bambi olwolumu obalirirangako ku muntu kati twogere reality twogeze okutegeera twogeze amazima tubulirire emitima gyaffe oba olumu ofunangako omuntu n'olumirirwa ku muntu nogamba nedda wadde noono mwana wa muntu mirembe era asobola okugula emmotoka era ali ajagala naye olwokuba nti yalina ebirooto ebisooka okuzimba bizinesi azimbe naawe omuntu nga bwe yakusanga nga tolina wadde kapita w'emitwalo 2 kubanga okimanyi bulungi n'essente zebakwatira ku akawunti mirembe ateeka ssente ku akawunti ezisasula awo ensambya ezibukinga ekifo nga akawunti yotegendangako wadde milioni 2 sente ne bazikwatirako nga mirembe ali e China walina okwenyonyolako okola ebbaluwa eyo ebbaluwa njina asobola ogiwasenga asidi ng'ogiwandiika ng'owandiika sente gyezavudde mu Irene mirembe njirina ng'okakasanga sente wezavudde mu Irene mirembe okuzika okusasula okubukinga nsambi kakati bondaga nti nze musiru bonna kusabye sente byonna sandi byogedde kuba tebigasa tunoonya bumu lwaki oba omupayiza mbu nakusabye sente ojjukira gye nakutwala kyeyayogera era ojjukira lwaki navaawo nenga n'owulira emboozi yo era nayogera ntya gwe namugamba ntya agamba sisita abantu bano baayita tukole ne bwe tuti ate n'ogira n'okola ki n'otabuka ne mugamba lwaki ntabuka ebivaamu kumpaayiriza nakunjogerako bigambo nakukyusa bigambo era ne mugamba kanve osagala kuwulira mboozi nsonga z'ono nsambya
kubanga ayinza okunyiza nembyogera navaawo saawulira bizibu byo nze gwogamba mbu Mirembe simanyi yandabye simanyi yampadde miliyoni emmeka simanyi biki Mirembe abadde agenda kwetta bye binjagaza mami happy home okimanyi bulungi nti agamaka ga Mirembe yagagwa takugamba yagagula secret omwana omugobye mu makage asula bweru abunda talina wadde n'olugoye era ngambye RDC ne RPC mugambe ne DPC anti we wagambo tebakukwatako va mu maka g'omwana adde wakawe yebaka ate Mirembe awotundawo wadde wagulawo beeyi tundawo omwana akolera we house n'ogikolamu ebbaala nga tosoba tomanyi wadde we babajja wadde bakwata omusumaali kati watandise okuteeka abakuwa 10 abakuwa 2 mulenzi gwe oyagala ki bannange nstaswara naye bwe banaamanya bino sisuubira in fact even your mother ogera muviirako olumba olumutta kuba agenda kwewuunya Katonda buli muntu amuwa omukono gw'omuntu naye simanyi gye wali wasobola kaana kali simanyi gye wali wajja Mirembe Katonda yali akuwadde Mirembe ku nsi Mirembe yakosa national ID nga ayagala mutambuzaako amutwala ebweru national ID bakagikola ndowooza omwaka gumu emabega ne batusala emyaka nga nekyo bateebereza miteebereze byembadde mugamba nti Mirembe alimba simanyi Mirembe mukulu nnyo national ID bakagikola nga ayagala atandika okutambula ne basala emyaka gyonna nina obufaananyi bwo ng'oli muntu omujjukira kamera ezakubanga black and white nga ziraga date ne time nera bwa senga asidi obufaananyi bwo obwa black and white nga buliko date babu kubanga dama bitukubanga bezo kamera zalagawa na yensi yo nambade mujiraga ngo mwala bwali omukuru mwala ine myaka 27 ebyaddala nga tebatamye emiseme gwe byo babikuliyetinga nga yakolera national ID mu maanyige even okulya staringa kigamo nsambya tewakirina kawange nengano mmoja ngamba nja sigenda kumuwa sente kuba profiga ene omuwa sente akyuka njagala nokulaba message zaabwe jobe daba netondera nga bampereza n'abakyokka n'aba block nze yobe kinamba kiriwo kisimu kinjagala kisoma mu kitegeera andika kunjogerera mafuuku kati naye kyenakola nzija video zange ali workshop nga mpaana abantu ne bagamba muli mu stand kyekigenda ojayo ta video zange mbozi posting nga nze naze ne postinga video nende tabajjo bulesi bilionia nende tabaya sini media nende Nurudini tege tupostinga videos mulabe zo zona misikolo muziraba nga sikwata muzaba misikolo ezo muziraba nga sikwata wano yampa location simanyi bibia yampa bili kosi ni kisimanyi biki na masole road simanyi bitya muzabe zo zona misikolo nga sikwata muzina zinanze siri ku mizina zizo muziraba mbadde nsaba bambi olekeraawo nakubera nengano kwata njagala musome nagamba ne mugamba lwaki mumpayiriza mbu nabasabye miliyoni 5 ne muzimpa nazibasabyeko dinze muddamu nangamba ebintu byammwe obimanyi ne mubuuza manyi biki eki nze nabasabye ddi wadde siringi 100 manyiki sigwe eyankubira nompereza emitwalo 10 nali sikusabyeko nga nze mugamba nali nawe nga onsaba nali nawe nga nali nze nabiwandise nabyo nemena okusoma nali nawe nga nali nawe nga abosimanya namba emu bakubira noyo yeyita nalongo eddagala ensansa mwalina ddiiru kinga ate bebaali mu kuvuma Mirembe kuba bamukubira andi naye bino byembagamba nali ntudde naye nga bali bakuba era nakwata essimu okumanya mujega nnyo ne boogera bye nonsense byabwe twali mu hoteri mulaba ku UK Mall wansi we yansanga ku UK yajjango bwe yalinya na boda nga ajja nnoonya ne muganze yajja kusula moto njatuka wawo kwata essimu twogere mulaba message kwata essimu oba munabiraba
yo asenga asidi babikola bata kwate simu togere ne mudamu nabana bakolera obulango nakusabako ku sente zobulango wadde data ngate naleta jobless Nuruddin Ntege Yasini Media fena netukwata nakusabako ku sente oba bwe muto bwe musasula abantu olaba ni mana ni blocking anaza mwa nonsense nadamu na ku simu yange ne blocking sina budde bwa bakirere senze ne blocking embwa oyo musajja yajjanga alina Subaru na nkadde nga janonya kusula moto bajira mu Subaru ne bajireka kusula moto nga ne baga full figure agenze ku UK Mall ne banya boda ne basanga ku UK Mall bwe basanga ku UK Mall bansanga ndyawo mazofu no muliri gwensimbi ngulango ene bajobless tuli makanzu tuli masaja tuwoza biata eno ya biata gaga Mary of Queen mama zube tuwe tutonga tuli mu lwali wafe kakati ngamba busibagala sagala bawulire nkugamba abusibetaga ne babuza aba ku UK Mall nti wali tugenda tutuleko samo ya smile tulye coffee smile tulye ne babuza nti wali restaurant mukazi atugamba wali kuliko restaurant smile bagita mambo simanyi bikiyo bitya zisimene nagana n'okulya Karondo no munene yantumize mere muninga 15 okulya mbande yango bobundo bukuba amasimu ga kufofi ngagakwata ngabogera nonsense mu nonsense goyanga batatoka kungamba oyafana bajonga ngamba nza zina rosette nanti nze nzina rosette ro mama fina nsambera imufune ye bikaze binene ebikulu ebye ina sente ndaira Katonda ali mugure masa chagra mfe Katonda yo gwensinzo muna moyo muteka ko mukono gwange bwenti obate wachingamba laddu kumyo kuja nazi kuanza saira Katonda muna mukuba manyama nyiga Katonda bo bate wachingamba musajja gwe Ivan bate wachingamba Katonda oyo monena jambo nendeza nsema mfunire bikazi sikuma katinange nzina Rosette owa mama fina era oyo musajja yangamba Rosette yabawadde simu yange sinakubuza simu yango jijewa ngonkubira at first no ngamba Rosette yakwadde simu yange nze sajja musajja nga na side era sina side first of all nyiminya nyo ku facts na yen nalaba nga bakuba muwala go baita mami happy home awatali musango omwale yanunula munne kubanga n'okugenda okulesituwinga munne yalina uba bagenda okulesituwinga mirembe yafuna wa uba nga mirembe bamusibidde mu nyumba before waliwo ne basira mirembe mu nyumba abana bawala bakwana nabo simanyi bino ebintu bebakola oba ku TV ki kuba ku kika simanyi makula bicha abawala bwe bajja mirembe balinga go bajje ku mugwa omanyi omugwa kwa bali bamusibidde mu nyumba ennaku zalinya nga bamujeko ne simu kati bamulinda kati ko wali bali coding ebyo program bali coding shonga mukaga kati ko bali coding bakube simu teriko nga batandika okunonya mirembe paka nga bajja waka ngomuniza sibidde omwana mu rumu ennaku ezi omwana akulinyikiza nyonya akolaze business abavubuka mwagala ki abasajja mwagala ki ngensi yali yakwata dagwaza n'ekimansulo obusolo buli ku social media butambula tubweko ku bantu olabe nga wenna mwoli oboza musimanyi AI ebula AI mukwata debozi yagamba nti AI mulituze mu AI eraga nti AI ndino tuufu tusinga teyanimbidde singa simulikera sina kye mwagaza kiri kibinga kuwayiriza abantu mulekerawo okuwayiriza abantu bimena tuyogera nakwata kala kazi keda akagongo bala amanyo ne katandika mbo waliwo mukazi gwe bawadde eyasebe milioni 5 mumanye milioni 5 waloga bankinzeko ogamanyi gwe waloga kuteko milioni 5 gakola ki baga wa YouTube ba TikTok bani emilioni 50 ogamanyi waliwo nasobola gasa kaberengo iseka suku kupaka suku wanufena tusinga blogging Ibula ke mukasa yali asinga bamukuba n'afulume gwanga asibaga to yali wakubiro yawenga bamujjako waliwo omuntu gosobola okutanaga nti mpa milioni 5 akwogerera eki akogamanyi lwaki mutatananga abantu okutwa kwa extent yeyo oza tojja kuneetaaga olulala boto bo badde olina okunsasula kubyenna kukoledde boto badde olina okunsasula nze yali ajjawo ekifaananyi ky'ebivumu bya mirembe naawe kuvuma nga nteekawo ekifaananyi ky'okulanga bizinensi nga bwe nakola wamami gadget ekyo kyonsasudde. Oh my God.
bannange benna badde nabo bonna banvuma banuludini ba jobless tewali kye batanvuma kuba nakakabakake ara ne tsiko makubaka nenkwata mu nsawo yange kusani zange zibampadde zena nyonyo kuyukke moro nimba wa mukwenda tamuteke ebintu by'abaana muteke ebintu bibere bingi nyonyo bibuzabuza bisitole by'okuvuma mirembe n'ensambya